kooti yalagira abasiraamu temuzanga ensonga zammwe mu kooti. Mumanyi lwaki? bwe bagenda okutwala omusango mu kooti babuuza Luwemba aleete obuyigirize bwe n'atwala diploma. Ate omumyuka we mukadde waffe Seeka Muhammad Ssemakula n'atwala akapapula katono kaali kalayini 3 kapapula bwe kati katono. Omulamuzi n'abuuza ati muzeeyi wasomako? Nti ye. Olina diguli? N'agamba diguli sigimanyi muzeeyi. Olina ki? Nti n'akapapula kano kaki? N'agamba ijaaza yange. Omulamuzi n'abuuza ijaaza kye ki? Kati Seeka n'agamba nange bampa ijaaza eno. Ne banoonya omuntu anataputira omulamuzi ijaaza kitegeeza ki? Akati nga bagenda okukatapula nga kagamba nti ono tumusomesezza, ono musomesezza, kati ate nange mukkiriza agenda akole ki? Asomese. Omulamuzi yaseka. Naga nti kakati n'okuva n'olwaleero abasiraamu ebintu byonna bibaswaza temubizanga mu kooti. Mugende muteekemu akawaayiro konna mu ssemateeka wammwe muneemaliranga ensonga zammwe makooti ewammwe nga temuzze mu kooti. Ku luno bassebo we twakoze ennongosereza kyeya baateddemu akawaayiro muno tetukyaddayo kutwala nsonga zaffe mu kooti. Era ne bagamba nti mufuti tawawaabirwa. Kiri mu constitution ne mufuti takyawawaabirwa. Era ne bateekawo n'akakiiko waanaabangawo ensonga yonna mugende mu byembalye. Waliwo akakiiko ka reconciliation kali muno katulye mu nsonga zino arbitration arbitrating between you enkayana zammwe zonna. Waliwo akakiiko akanaatulyanga mu nkayana zammwe temuddanga mu kooti. Kati abannanfuusi nga bwe mbabuulidde mu Quran abannanfuusi bakyalina ekirwadde ekikadde kiri. Ssemateeka ono abatawaanya era kyobulabula tugenda nabo mu kooti boogera nnyo naye tuvayo nga tubamegguza kyabugazi. Mukitegedde? N'ekyo temweraliikirira. Beera mugumu ng'asula waki? Asula wansi oneenyeenya. Gwalina ssemateeka omuli akawaayiro akagamba mufuta wawaabirwa. Akagamba nti olina olukiiko olunaamalanga ensonga zo eri Kampala mukadde. Kati ekikayaya ki? Era kyova olaba onaagenda mu Kapa nga babazza ene waffe Kampala mukadde. Mukitegedde bassebo? Kakati ate n'ensonga ddala yennyini ebatakuza omutwe bo bennyini bagamba nti bawandikidde ekiwandiiko kye ne bakiwandikidde sipiika. Mu bigambo bawandise bagambye to our dismay ennaku ey'ekitalo mu ngeri tulina ennaku ey'ekitalo and disappointment era nga tulina n'okunyola okutagambika. The joint session comprised of the Majlis Ulama and the executive committee selected Sheikh Mubaji as the new mufti. Wemuli abasajja bagamba tulina ennaku ey'ekitalo tyotyo n'okunyolwa tyotyo. Majlis Ulama otyo yagenze neeronda Seeka Mubajje n'executive ne bamukakasa okubeera mufuti wa Uganda omupya. Wemuli kati katusome baani abateekwa kulonda mufuti kakati kati ng'ogenda mu maaso g'omulamuzi ssebo omulamuzi nti otyo mpawaabira ono nti yalonze mufuti nti akola mulimu ki nti yalonda mufuti. Lwaki tolya mmere? Gwe bawaabira gwe mulimu gwate okukola ki? Ono mpawaabira omusomesa nti yasomesezza abaana nti akola mulimu ki? Musomesa. Gwe lwaki tolya mmere? Singa obadde ogenda kuŋŋamba nti Majlis Ulama nti ye yalonze mufuti nti nga tebalina buyinza nalibadde ŋŋamba nti oyo noyogedde ani ateekwa okumulonda nti abasiraamu bali ku kyalo namakwekwe kwe bateekwa okumulonda. Naye ng'ogamba Majlis Ulama yeteekwa okulonda mufuti
era ne bakakasa bulungi tulina ennaku ey'ekitalo. Tebagambe tibamenye ssemateeka, baga tulina ennaku ey'ekitalo nti n'okunyolwa nti Magistulama yatulondedde mufuti omupya Ssekasabba Ramazani mubajje baloze mufuti muki oli ssebo ssentebe mukitegedde bassebo bakama baffe tubeebaza mwebale kutulondera mufuti omupya Ssekasabba Ramazani mubajje. Ekibuuzo ekirala yesebo banaye ekigambo kamera mu mateeka tekitegeeza eno. Bw'ona okitaputa ng'ogezesa ku eno bikulemye kifaananako oba mbawe ekyakulabirako ki mu luzungu, mbawe ekyakulabirako ki kati mu luzungu oli bw'agamba nti ng'ayagala okutaputa statement eno mu luzungu agamba atya? Omusajja ono tavuga motoka bitooka byebigwa. Omusajja oyo avuga emotoka bitooka byebigwa kinteera mu luzungu mpulire. Ogamba bwoti that man drives ka banana tree follow. We muli ng'oyogera bwoti luzungu lutuufu. Kakati nekifaanana bwe kityo nti mu lulimi oluzungu lw'amateeka nti Magistulama shall kyeroteeka Magistulama shall by consensus and in camera vet and select the mufti. Magistulama nga batudde mu kyama nga beeyawudde mu kyama in consensus ng'ate basizza kimu banalondanga mufuti. Tekuli kuba akalulu bassa bussa ne bakkaanya nti ono bannange tukkaanyiza titukkaanyiza nti emufuti full stop. Ye taata salama.